Yes, webale kubanga okyagoberera Red Zone TV, webale kubanga yonna gy'osinzira okubanga otugoberera okyaliko. Nja kusaba gwe atanaba kubanga osubscribinga atoyina kyofiirwa kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne kade akaka notification ogenda kuba otambula naffe ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Nja kusaba otuwa ekigalo gy'okoma okulikinga information gy'okoma okubeera ng'etambula. Genda mu comment section teekamu obubaka otubuulire ensonga ozirabirawa era osinzirawa okubeera ng'ensonga gwe oziraba kutambulira zitya. Oba oyina nsonga gy'oyagala tukubaganyeko ebirowoozo giteekewo. Oba oyina ensonga yonna gy'oyagala okubanga ate otutegeeza nayo tujja kusaba obeere ng'ogiteekawo wano wennyini ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ensonga ejja kubanga eyanukulwa. Kakati njagala okutegeeza gwe agoberera omukutu guno olunaku lwa jjo ng'ennaku z'omwezi 19 twabadde tukyali wali makindye mu kkooti nga tuli ku nsonga ez'abaana 28 aba National Unity Platform abaasibwa omusango abavunaanibwa omusango ogw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate saidi ze Kayunga mu district ye Kayunga omukyala amanyiddwa nga Aida Elios Nantaba. Omukyala ono mumanyi bulungi nnyo. Aida Elios Nantaba munnabyabufuzi amanyiddwa bulungi nnyo nkakasa bwenjogera erinnya eryo limanyi. Aida Nantaba ye yali state minister ow'ensonga eza ICT, former ICT oba Information and Communication Technology state minister. Yaliko minister ow'ensonga ez'ettaka gwali mwaka gwa 2016 nga wetwogerera talina kifo mu cabinet yonna wabula nga ye mubaka omukyala akiikirira abantu b'e Kayunga district. Kayunga district woman MP, mukyala wa NRM nnyo, akolagana ne Museveni bulungi nnyo, mukyala wa state nnyo, mukyala muwagizi era mukozi wa NRM mukimanyi bulungi nnyo. Kakati olunaku lwa jjo Aida Nantaba mu bitundu by'e Kayunga gy'akiikirira. Aida Nantaba ng'agenda akwata omusajja omu nga ye landiroodi w'ettaka abantu kwe babeera. Njagala ndukuwe bulungi nnyo. Yakutte landiroodi n'amuleeta olunaku lwabadde lwa jjo e Kawungeezi mu kyalo bakiyita Lugasa village. N'aba ng'aleeta landiroodi waakyo abeere nga ategeeza abantu bano ensonga z'obusuulu sinakindi bwe kiba kisoboka n'okubagoba ku ttaka abeere ng'abagobako. Ekyalo bakiyita Lugasa village, Sub County bagiyita Kahonza mu district ye Kayunga. Kakati Aida Nantaba member of parliament owa Kayunga district ombaka omukyala ng'aleeta omusajja amanyiddwa nga Reverend Kanan Yusuf Turyomwe onono nga yenna nnyini ttaka ku kyalo ekyo Lugasa village Kahonza Sub County mu Kayunga district ng'amuleeta ayogere n'abantu ku nsonga z'ettaka lye oba abagobako oba ababulira obusuulu bw'alina okuba nga abasasuza. Ettaka lino lirina acres 40 ku kyalo ekyo kyenkugambye. Era meeting eno yatudde ng'ekubirizibwa Aida Nantaba ne chairman w'ekitundu ekyo chairman wa LC3 ow'eggombolola eyo omusajja ono Kanoni Tulyomwe wa myaka 8. Era meeting eno yatudde ku ssomero baliyita Lugasa Primary School era ng'ayagala abapangisa abategeeza obusuulu balina okuba nga bamuwa ndoza sente yadde azirinnyisa. Kansala wa LC3 chairman wa LC3 Mr John Mulamuzi yatandise okuba nga ayogera annyonnyola abantu ebituufu byandibadde bitya, alambika abantu ensonga ayina obbannyonnyola nga chairman w'ekitundu. Aida Nantaba najja n'amusikako omuzindaalo n'agamba gwe ssebo byogamba abantu bebakyamya lwaki obuulira abantu amazima. N'akwata omuzindaalo n'atandika okwogera ebigambo bye ate ng'ayina obutakkaanyeera n'omusajja akiikirira a constituency gye bayita Bale County amanyiddwa nga Charles Tebandeke. Oyo mumujjukira bulungi nnyo gwe bagoba mu kakiiko akamu mu biseera by'ababaka ba NUP bwe beekalakaasiza nga bava mu parliament kubanga jjukira Charles Tebandeke ali ku kadi ya NUP era nga ye mubaka akiikirira Bale County eri mu Kayunga district era nga bakola ne Nantaba nga Nantaba yakiikirira district ye Kayunga. Kati olutalo lwabaddewo Nantaba ng'agamba Bale ayina ebintu byakola mu parliament eyo, Tebandeke ayina ebintu byakola mu parliament eyo nga bitulabise era nga tebisaana. Era yafulumiza statement bweti Tebandeke tabled a motion before parliament to sell off Bajjo Central Forest Reserve after he was given a bribe, and your LC3 chairperson who is now pretending to be fighting for you so that you are not evicted from your land has been asking for bribes from this landlord. Nga kyategeeza nti Bale Tebandeke ne chairperson LC3
nti bakwata ssente z'enguzi nga balimba abantu ezikukunukiriza mu bukadde 3 okuva ku Land Road ono mbu nga baagala Land Road abagobe ku ttaka ate nga abalimba abantu nti tebaagala bagoba ku ttaka. Kumbe Nantaba ataakolagana butereevu ne Land Road nga bebaagala okugoba abantu ku ttaka. Kati abantu beekyanze ku kitundu ne bateekawo ensasagge ne bateekawo embeera ebadde teri ya bulijjo. Aida Nantaba katono bamugwe mu bulago bamugambye gwe mukazi gwe tuviire tetwagala na kukulabako. Aida Nantaba agezezaako okusisigirira, yagezezaako okwagala okusika ebitogi n'abatuuze, abantu ne bamwambalira ne bamugamba gwe totulabanga tugenda kufa naawe. Njagala okutegeeza embeera eyabaddewo yabadde ya bunkenke nnyo. Aida Nantaba abantu katono bamugwe mu bulago katono bamuyuzeyuze. Era njagala okutegeeza nti yasimatukidde watono nnyo kubanga SFC ye yamutaasizza oluvannyuma lw'okulaba nga omukyala bambi bagenda muyuzaayuza nnyo, oluvannyuma lw'okulaba nga abantu beekyaye, abantu tebaagala kumanya mbeera yonna, oba wali minisita oba okola ne Museveni oba oli mukwano gwa Sali Musale oba oli mukazi weffe tetwagala kumanya. Abantu beekyanze ne bagamba Aida Nantaba tugenda kukubira wano ojja tuwulira. Abantu babadde bakyankalamu nnyo, babadde tebakyayina mbeera yonna gye batya, n'abasirikale we bali awo naye nga tebamanyi nabo kiddako, nga balaba embeera etabuse Aida Nantaba ng'abantu baagala mukuba. Jjukira Aida Nantaba ono ye yaviirako okufa kw'omuvubuka omu eyali Ssennyonjo. Bamujjukira ebiseera ebyo eby'emabega, mbu yali agoberera emmotoka ye. Ssennyonjo omusajja ato yali avuga digiye, ne bamujja ku digiye ne bamuteeka ku mmotoka ya Nantaba, ne bamujja ku mmotoka ya Nantaba ne bamukuba amasasi ng'ensi eraba. Eyo story mugijjukira. Kati Aida Nantaba y'omu yawonedde watono okubeera ng'agajambulwa abantu mu disitulikiti y'e Kayunga. Abantu babadde bamazeeko, abantu nga banyiize nga bagamba Nantaba tugenda kukuba, ate nga si basajja bokka, si bakazi bokka, si baana, abantu ku kyalo ekyo kyennyini kyenkugambye mu disitulikiti y'e Kayunga katono bambalagane ne Aida Nantaba ne security. Era njagala okutegeeza SFC bayingizawo SFC. Aida Nantaba yazze mu motoka n'akuba essimu ne bayiwa SFC nebanga etaasa Aida Nantaba, era bamukukusirizza mu motoka nga bamutaddeko security enkambwe. Abasajja ba SFC bali bennyini balumira mwoyo nga be bamutaddeko nga bamugamba Aida Nantaba tumutaase, abantu beekyaye, abantu baagala kumukuba, bw'ati bwe yasurvivinze n'abanga awona okubeera nga attibwa mu bitundu by'e Kayunga disitulikiti yennyini gyakiikirira. Bw'atyo Aida Nantaba bwe yasimattuse. Red Zone TV kwoli bw'atonaba kubanga osubscribe nga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel eno, kwate kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ojja kuba otambula naffe. Njagala okutegeeza oba oyagala otusupportinga mu nsonga z'okuzimba, tukukolera ebizimbe eby'omutawaana ennyo, tuli bazimbi balungi nnyo, tusobola okuzimbira ebizimbe byo, oba ekizimbe kirinawo ekyakumanga weetaaga finishing tukikola, modern finishing and molding, ne tukutereereza ekizimbe ne kidda ku mutendera ogw'ensi yonna. Tukukolera ceilings type zonna, design zonna ez'omulembe n'obeera nga naawe oyakayakana. Tukukolera toilets n'ebinaabiro eby'omulembe ebiriko eby'omulembe guno omwagulanyi ne tuba nga ate ensonga gitambuza bulungi nnyo. Tukusibira tiles, tukusibira pavers, tukusibira ne tarazo ez'omutawaana ennyo n'okuziwagala ne tuba nga tukwasaganyiza ensonga. Ojja kuba otukubirako enamba z'essimu zezo wansi awo 0786699696 n'eya WhatsApp eri 0758372517. Ensonga ne tuba nga ate tugikwasaganyiza bulungi nnyo. Red Zone TV kwoli bw'atonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna embeera bwetyo bwegenda okuba nga etambula. Tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuweereza amawulire gonga bwe gajja bwe tugakuwa. Weebale kubanga okyatugoberera Red Zone TV nga bulijjo. Mpozi n'ekirala nyongero bajjukiza ku mukutu gwaffe guli ogwa Uganda 1 ate nagwo nja kusaba obeere nga ogusubscribingako bw'oba tonaba kubanga ogukyalirako sayidi eyo. Ensonga ebeere nga etambulira ddala bubaya sana nnyo naye nga wano ku Red Zone TV bw'oba nga tonaba kubanga osubscribinga kikole ensonga ebeere nga ekutuukako bulungi nnyo. Bw'atyo Aida Nantaba bw'asimattuse okufa amawulire gonna nga bwe gajja tulina okuba nga tugakutuusaako.